omusajja omukulu ebbanga lyomaze mu byobufuzi kano akantu akatono ennyo emyaka 15 tubadde tukulonda bulungi nga tukuwa ogagga wadde ofunye ssente wa Museveni otuuse nozeerabira mu mmotoka kati osinika ebinyumba olindipende tugenda kukuba akantu togenda kulabikako yadde Segona eddwaliro lyo mu Nsagu mu Wakiso district Jerisingo okuseera oseera nnyo oyise kati ng'oli awo otwegayirira tukulonde independence tetusobola kulonda Segona tetukwagala Segona twagoba dda Segona eddwaliro lyo lisinga oseera mu Kyengera ng'ate ekyo eddwaliro lyo kyekyandibadde kiyamba omuntu wa wansi naye ne sirimu bamugirako 1,000 awo 15 mitwalo 2.5 ewa Segona sirimu okukebera sirimu eddwaliro lya Segona naye kasita ogaggawadde okugaggawaza lyerisinga okuseera mu Wakiso district kyokka nga ddwaliro lya Mubaka n'ambyulensi ya ssente Segona oli mubi nnyo Mukama Katonda yatuyambye Segona ndi wano Kisozi wentudde bunjagala nsange tugenda kuwa kalulu awo be balonzi b'Ebusiro East Segona bavuddeyo n'atugamba nno bamwagala nnyo era bamusabye yesimbewo independent bamugambye tebannamusabako era tebagenda kumulonda bo bagenda kulonda kimu Umbrella manvuuli president gwe yawadde yo Mathias Mulumba wa Lukaga duka ekibabu era nga bagamba bana Uganda mwenna nti mulonde kintu kimu manvuuli kubanga tunalonda manvuuli tuba tulina mandate ku muntu oyo nga tulina gye tujja okumuwaabira singa anaaba akoze bye tutaamutuma naye bwe tunalonda omuntu ali independent nga Medard Lubega Segona agambye ntanakusimawo independent tunaamuwaabira wa tewali nolekyo ajja tukinaggukako ajja tukola buli kikyamu kubanga tulina gye tumuwaabira tugenda kulonda Mathias Mulumba wa Lukaga kubanga tulina ewomuwaabira ku kitebe bw'anaakola ebyambyoni nga bagoba wulira bano ate bakambwe nyongera okujjukiza bannayuganda nti omukulembeze yamaze okufulumya kaadi abagenda tukwatira kaadi zaffe za NUP newakubadde nga wakyaliwo ebitundu ebitannaba kumanyikwa kwani ani agenda okufuna naye mbadde nsaba bannayuganda tuleme okuyisaamu amaaso omukulembeze waffe kyatugambye bw'abanga atugambye nti Mathias wa Lukaga gwe tugenda okugenda naye muga Katonda mugugu tulina okulemerako kyetuweesiga muntu oyo azze nga ali independent njagala kubabuuza mwe bannayuganda okuggyako nga muli mu kwemamaaza bwemamaaza omuntu ali independent ogenda muloopa wanga alina byatatuukiriza era mulowooza agenda kukolera kiringa okwesiga owa bodaboda nga talina stage n'omutuma akutwalira empuuta yeewaka bw'atagituusa sanga omusanze ku kkubo muga Katonda muggulu ogenda muwawaabira mutya nze okuwa owa independent lwakirinkawamu ow'emyalemu nemanya nti akalulu kange enkoononyi naye sigenda kuwa muntu ali independent kalulu kange kobeere ng'osula nange kobeere ng'oli maama wange kobeere ng'oli Uganda wange ekyo kyesaba bannayuganda mwenna kye tuba tukola eno struggle tulina okugimalirira n'abakibiina tolina gwogenda kukaabira bizibu byo ng'obikaabira wa independent akabonero keke katya mbu yessaawa agenda kukolera ki Umbrella waggulu tewali muzannyo ndowooza owulidde Umbrella waggulu tewali muzannyo bano abavudde be bamye kaadi mu national platform bonna beekutte kabonero ka ssaawa kubanga manyi nti kayisaamu Kyagulanyi ano balowooza mbuno kajja kukola ki kajja kubayisaamu naye bo ab'Ebusiro East Segona bamugambe wannyo waawo tukooye musajja gwe oli wa kitima kibi musajja gwe toyagaliza musajja gwe vuba twakutuma twali kiwali otukoleddeyo n'akamufe nga baana b'Ebusiro abakulonda kati ate ojja otugamba mbuno ogenda kwesima obwannamunigina ngaani tetukwagala tetukwetaaga era tomala biseera byo sente zo ziteeko zikolemu ebirala naye tomala budde mwebale kujayo Segona kubanga toyinza kuŋŋamba nti Segona ffe twali twamukoowa dda ebyo byawoza mbwazaako yezzeeko kale nuupu ku luno nategedde nti mutuuka ku gulawundi leero wenzikiriza nti nuupu mutuuka ku gulawundi kubanga Segona senga mumuwadde kaadi ne mumuwa kaadi Segona mubadde mugenda kutulengera akatufaamu olwo Kiyimba yabadde ajja kubanga ne Magoola ali sayidi era eri katono Kiyimba
kulonda kiyimba direct naye mwebale nnyo ddala talina kyayinza kuzzaako aje independent tulabe aje independent bwe yawadde n'ennuma ezaala kyakozeeko kimala talina na byakoze omuwala gwe nateete guguno mugutunuulire bannange mutunule omuwala gwe nateete guno mugutunuulire gugenda mu mwaka mulamba MP kyasula eyo ng'abantu bonna bakolera mu kibuga basula eyo tusula Kasenge Nakirama Kikajjo Kinaawa Kolokolo Kabojja Kyengera Nsangi wonna naye tebagondako ku mwalo ogwo nti bannayo omwala gutwe si yayina okugukola naye yayina okugukolako ogwogerako Ssaaba Minisita yajja wawe naye yali amujjukiza baddamu ebyo biki bannange kimala Sseggona tukuwonye eyakuba yeyanziba kituufu tukimanyi naye naye kabbeko ku mulala aleme kubba gwe wekka eyakuba yeyanziba netenti nezikubula ezigamba nti buli muluka kanguwe tenti za mitwalo 5 sajja gwe totubuzaabuza Sseggona totubuzaabuza Sseggona ekimala nze leero nakakasiza nti Nuupu yatuuse ku gulawundi abantu aba owa Busiro ono omusajja wafani Matovu Charles oyo mwalonze muddiza kaadi Matovu Charles awaayo ntono okuziika awaayo amabugo g'ebiri naye ng'agawaddeyo atuuka era asindika omubaka nti bannaye olw'okusinzira amabugo ga mitwalo 2 agawadde naye ng'agawaddeyo fe kuba tetuleta tukolera bingi kutubeeramu akusanga awo n'akubongako naye Sseggona abatwala omwana ku Gombe nayeebuzaabuza n'omusaka nayeebuzaabuza Sseggona ekimala emyaka 15 nze kati nabadde mbaganye basajja mwe bonna bampuuga ng'ambaagala naye mwantamye mwenna Kabe Road Mayor namuvuddemu ku luno nabavuddemu ekimala ate Sseggona weesonyiwe Walukaga tamanyi haramu tamanyi Walukaga tamanyi naye mumuleke ekimala Walukaga leka tukamuwe naye abeereyo era ajja tukolera taddeko yatuwadde ebitaala ndowooza owulidde abantu baagala omuntu oyo aresonatinga nabo agrivinga nabo asanyuka nabo abeerawo nabo so oyo gwe bamala okuna n'agenda n'atadda n'alinda ng'ebiseera by'akalulu bituuse n'alyoka akomawo ng'azunza empale ye Sseggona kati nno bamugobye bo bagamba bagenda na Walukaga Sseggona tomala budde tomala biseera nebyoli mu kwerimba musimanzi gya independent waka independent abeewammwe ground ekulaga bulazi kye ekiriwo nti tebamwagala naye yeesibye ku bantu alowooza mbunno ayagala zino ali mu kicks of a dying horse tayagala kuswala nti Nuupu yamugjeemu ayagala agende mu kalumba alage mbuna nakyasobola naye atagenda kuswala kubanga bagenda mukuba n'enkoona enywe tasobola kuwangula Walukaga ekyo kiri obvious newakola atya olaba Sseggirinya kye yakola abasajja ekawempe ne Walukaga kyagenda okukola kyagenda okukola omukulu ono Sseggona ajja kweyambula adduke ng'ali bwereere Owekitiibwa Sseggona kyogamba bwe walifudde olwo NUP National Unity Platform nebange esaanawo si gwe munene mu kibiina n'abalala bakyazaalibwa era n'abalala bakyasoma amateeka leka babiludinga abalala basobole National Unity Platform ogenda ku ntikko naye gwe sikulowooza nabimanyirawo nalwana nnyo simanyi ekibiina kyaliko ne mu kikomero ewange kakati abaana be basibye emyaka 5 10 bo boogere ki wow the reasoning y'abantu gubogamba simanze natandika ekibiina simanze nakolera ekibiina simambeddewo nnyo ekibiina olwo ate abali mu nkomyo abatalina kye baafunye mu kibiina okitegedde gw'ofunye n'omusaala ku lw'ekibiina n'ogaggawala ku lw'ekibiina n'oleka n'osobola n'okuleka sente mu mmotoka n'ozeerabiramu ku lw'ekibiina kubanga ekibiina kyakuwa obukiiko obw'enjawulo bwobbiramu ssente okitegedde bw'oliiramu enguzi ate ng'ekibiina kikiriza na nguzi naye ggwe aba NRM be banno ate ng'oyagala kujjako General Museveni wulira akatambi kano bano bennyini Sseggona bagambye nti balonzi be naye bamuswazizza mu maaso g'ensi yonna mu maaso ga kamera
nga n'abali emabega mu bifaananyi bambadde t-shirt za PLU. Otunuulira omusajja oli ali emabega oli ali mu kisaawe kya kyenvu akabonero akaliko ka muhoozi. Kati omusajja agambye Sseggona nti ye okutegeera amawulire gino gabalumye nnyo ensi yonna ag'obutamuwa kaadi nti ne State House erumiddwa. Kati State House erumwetya obutawa Sseggona kaadi. Kitegeeza nti balaba omuntu waabwe gwe babadde baateekawo okumalawo Kyagulanyi ate Kyagulanyi amuguddemu n'amukasuka ebbali. Kitegeeza pulogulaamu zaabwe zonna zifudde ziyise butaka. Okitegedde wulira gwe omusajja ng'alumiriza Sseggona nti State House yebagambye era nti erumiddwa nnyo muweereza obubaka ng'erumwa nnyo olw'okuba nga taweereddwa kaadi State House eya Museveni. Yesaawa okola ki abali ku ssaawa tukamukategeera omukulu sebo bakukola asidde ekigambo kino sebo togeza n'ogera mu muti emudiefu tokola kitogende wala wonna sebo tukwagala wa kutengerera esaawa okwetegerera tugate wonna sebo omukulu omu amuyita balinda akumanyi bulungi nyakola mu State House yankubidde simu akawulira amawulire nga sirana kumumanya ki abadde kyakubira essaawa zawe naye nga alina kyategeera nga nti mukamawo bamumekaadi naga naye ebyo ensobi esookedde ddala awulira ne mugandi kati mu nsobi tugenda kutereeza tugenda kwekunga tukole ekito nagamba nti kawedde mudda era ko kawedde mudda toyinza kubanga gwe bakulwanirako abakulumirirwako be ba NRM ate boolwanyisa ne ku mpuga bwe gutyo bwe gwali nga twamusindika kulwanyisa ba NRM kyokka nga NRM yemuwolereza netuka n'omuwa akasiimo nti otuvuganyiza bulungi kati ekimula kye kiri ku Sseggona babadde basajja baabwe nga babakolera nga babagula mumulowooza bwe bali ku opposition bagala kujjako Museveni so bongera kubeezawo Museveni bwakaddiwa nabo bwe bakaddiwa Museveni bwakaddiwa nabo bwe bakaddiwa mumulowooza tulina abalwana tugenda kujjako omusajja so tewali kumujjako wabula kumubeezaako bubeeza kati nina abalonzi bagamba tukooye genda tukuwonye ulungula olugezigezi ate kambabuulire kasita walabye ng'empologoma ya Buganda yasiimye n'esindika bakatikkira abaawummula n'abagamba mugende magere eri mutabani wange bamwagaliza olutabalo mumukwasenga mayigo tugamba ki ogatugamba ki mbawekiteebwa mwaka lye ebiti bakomaaniina tuli mu kubonaabona twagala service delivery nze ndi muteeketeeke musajja bw'abeene ffe tuli basajja baani nze ndi musajja wani ndi wani komaaniina kale obigambe maama wo nza ADF oba ADBC ninza kamarawo tukongedde Sseggona mugende mukungula lugazi genda Sseggona genda alonzi bamugobye tebamwetaaga tebaagala kumanya bakooye abasajja beeyita ab'ebitiibwa ate nga babbi bakozesa ekigambo kitiibwa ne babbiramu ne babawuddiisa ate nga babbi bakolera General Museveni oba kubuvudde mu State House buvuddeyo ngaani bw'otunula ku TV zonna abawolereza Sseggona ba